Nkwaliriza ku CBS FM Wiki official channel amanya MC Shita kuno nga Mike Talia Chikatengera ate njagala kukulira tugenda kumya abantu kubanga our MP2P is banange lwakotya ate nga wanuupu yogera wawe naye ngoyaga intaneti ekukyawe abaana bannuupu balina obusungu oyogera kigambo kibi ku nnuupu ojja kulaba ti baana bannuupu bakambwe kumba aye bakuba east west north center biki morini abaana bannuupu bakambwe naye nze abaana bannuupu kyebasesaako omuntu abasinga okuba kerere tebali mu Uganda kati nebuuza ki okuba kerere nga tuli mu Uganda anti abakuba kerere nga bali mu Uganda okimanyi bayiga olunyankole ate nze ngamba abakuba kerere bano naye batuuka mu ssaawa z'okulonda nga balinnya batwala basooka kulonda tebalonda babatuvuma tebalonda basindika akalulu Western Union abaana bannuupu bakambwe nze nabavuddeko nze nasiziza kyeŋŋamba abaana bannuupu kweyogera ku kimu naye fe twabalese n'entegeera yammwe soka weeranjiri abatulaba banzise leero omulabi waffe bulungi kwaniriza ku CBS FM Wiki amanya nze munakuburwa twagala nebeerako sharinga vidiyo eno subscribe nga bw'atannaba we love you so much we love you too Morini bane mwami walukaga nkutumiddeko oyo MP waffe owabukoto aleteza mention begali walukaga kakubulire nze walukaga kwesiba nze buli wajja ku masengere ekyennyanja baleete wali wannamayanja walukaga munnabe tubadde abaekyennyanja tukigidde bulungi ate kakubulire walukaga kyake munnange nze walukaga mu vote you much as I'm not a look supporter but ekigenda okuntwala okulonda walukaga olimba walaze ndaside gyogwa ntingwawo kyoyogedde sandeka twankubya abaana Morini tugende mulamwa gw'olunaku olwaleero yagala abaana bansabule Morini omulamwa gw'olunaku olwaleero bintu ki omuntu kwasinziira n'asalawo ekintu nti Morini no kati leero kasalewo otandika bizinesi bintu ki byosinziirako bw'onogamba let me start this first of all ebintu byosinziirako ebiseera ebisinga omuntu nga tanakola kusalawo asooka neyeebuuza nga sinakola kintu kyengenda okukola kyekinava for instance kangereze ku bannaffe bano abakolera mu mabiito era bosoosa okusanga ebiseera ebisinga nga tonaba nsalawo ng'eyo muba abawala bakola ensalawo eyo nga tonakola nsalawo eyo osooka neweebuuza ekinavaamu oba olina okwebuuza ekinavaamu kubanga buli kusalawo bagamba n'okulemererwa okusalawo oba osazeewo so buli kusalawo kuyina ekintu ekivaamu era omuntu oba olina oba nga okyetegekedde okusalawo kinganga wonagamba twakigandawaza netugamba choice gyokola mu bulamu bwo ebaako n'ekigenda okuvaamu so omuntu nga tonasalawo olina otuteeka ebintu ebyo mu nkola kangeze nga tonasalawo omulimu gwogenda kukola tonasalawo wabeerawo abalwadde nga tonasalawo obujjanjabi bwogenda funa shita waliwo abantu bambi abalwala nga beetaaga olongoosebwa eitha kale ng'olina olondako ebintu bibiri kati nga kansa basooka okugamba tugenda kukalirira oba tugenda kulongoosa kati ebiseera ebisinga oba olina osalawo kubanga most of the times abantu abasinga bato balongoosa nze omukubbo naye nga wabawo ebiseera ebisinga babeerawo options bbiri ku ndwadde ezimu nga either bagenda kulongoosa oba kuwa ddagala likaze ekintu oba kukaza ne radioactive kati ng'omuntu olina osalawo so ebiseera ebisinga nga tonasalawo sooka olabe kyekivaamu mu bujjanjabi mu mirimu mu byendya kitta abantu abasinga ffe twasalawo abantu abasinga tumanyi okulya obulungi kwe kulya chips and chicken naye nga tunasalawo okulya chips and chicken everyday sooka weebuze kyekivaamu ekigenda ovaamu ate naddala abaana ab'obuwala munnange mulekerawo okululikanira chips abaana ab'obuwala wulira baba entegera yaabwe tebala abaana ab'obuwala nze mbeewuunya abamu babakwanira ku buchipusi kyokka nga tebamanyi babakwanire ku buchipusi obwo endwadde bagenda kulumula nnyingi ate bannange kantunene mu kamera
abaana abobuwala mulekerawo okulya chipusi z'ekikalaayi abaana basanga basimbye ekikalaayi kutabeeranga oyiro naye ekikalaayi ekyo kale tetuba discouraginga kulya chipusi ezo naye lwaki bamugenda mubina ebifo ebikyakalirwamu omanyi ebifo ebyo bibeera n'emmere eri healthy nga vegetables zi hamburgers zi hot dogs ebifo ebyo bibeeramuko hot dogs simbwa eyo kya mbadde nangenda kugamba mbwa eyo kya hot dogs kabeera kagaati ne bateekayo vegetables cheese mayonnaise. Let me tell you, I always go to the restaurant. Ndaba hot dogs. Nenga bana tebambwa. So, what are those healthy choices osobola okola mu restaurant? Naye era gw'osaba chips n'ankoko. Olinga atabirabangako. Saba ku local food. Saba local food. Olaba emmere yaffe eyo ag'amatooke. Kalina engeri gye gayingira munda negakusensera n'ofuna n'akatuuyo okitegeera emmere yaffe eyawa neeno so bannange amanyika okusalawo kuneeno kuli ku ffe fenafena wenna ng'omuntu kyolya kyoyambala bwe wasalawo kwambala nkunamu osazeewo era waliwo era empewo oliwa gigumira kyobala bagamba badizayina tebawulira ugundi mpewo so kati ekyo kyabadde ku biki ebiri point ebadde ku biki ebivaamu buli decision gyokola waliwo ekivaamu era oba olina osooka okitunuulira then ensonga endala nga tonakola kusalawo okwe sooka beeka nadde weebuuzaako okitegeera shita tulina abantu mu bulamu bwaffe tulina abantu bangi olaba mukama katonda naatwagala naye tasobola kwogera naffe waliwo abantu basindika okwogera mu bulamu bwaffe nga wogamba bazadde baffe nga wogamba bakozi bannaffe bamentors kale abantu abakumentaringa bw'omuntu nga tonakola kusalawo abantu abo beeyambisa abantu abo beeyambise bajja kuwa bulamu bagamba gundi toteeka bizinesi awo abamu bagamba nedda nze tekyetagisa gamba nti nokamuneebuze ku morini nze I can stand on my own I can decide on my own maybe ngolooza lwaki katonda yatutonanga mu society oba ensi nga tulimu abantu bangi alina ensonga ze lwaki omuntu yenayina tosokwemalira so ekintu ekyo tukiconsidering ennyo tulina kati nga mu abasiraamu tulinayo bashekati basheeka baimaamu waliwo abangamba nti webagenda mu kwebuuzaako eyo ku bantu abo abakulu abo bashekati bapasita ate ebivaamu biba birala kati nze kyovala nze I don't advise people kugenda mbantu n'ogenda personally ng'omwebuuzeeko bagamba ebivaamu birala oba omusanzeewa ogenda mulumba waka nedda osobola omusanga nga oba dabayo ku Friday musaala Friday osobola ng'ovuddeyo nesheka kyali awabuzabuza ku bantu oba imaamu oba seeka n'omwebuuzaako just awo nakunyonyolamu awo tolina mukubya kasimu sekankusangewa tolina mulumba waka tolina kolaki ensobi gye mukola okusalawo beera okonako kuba kusalawo osalawo omusange ewaka era oba osazeewo bubi n'ebivaamu totululudda then n'abasinga babeera bafumba era so okugamba jangweka so shita ensonga endala omuntu nga tonaba kusalawo tolina oteeka mu mutwego ebiro bwenga bw'omuntu biki ebitambuza obulamu biki values kizoyina principles kizoyina oli awo oli nagalaale oba oli muntu obeera nagalaale omuntu olina oba ne story yo olina oba ne vision yo mu bulamu olagawa wawe weerengera I have a friend alina business engoye yanga shita nze gwe kyekumanyiko you are not nonsense woman if it's business it's business bebyo byokwewoolaawolamu nojja kuwa afterwards nedda I don't see that in you ojja sobola business ne mugamba mukwano business wenkera ku makya n'engwa abantu bagenda kukola ki kuseka ngozeeyo masaka those are my principles nze wojja okungulako olugoye mukwana I don't follow ate I don't add friends ba mikwano kati kya bonna bali mu kyalo akola botiki kanzi nyenyambale mu botiki ye you come oba wa Luganda lwange ngulaako full stop no following
kufuna principles yeah kati waliwo ne baneno nga wogamba nti I'm a God fearing person nze mulamu bwange nkulembeza mukama katonda kulembeza Allah omuntu oyo waliwo ebintu byatagenda kukola waliwo decisions zatagenda kukola so ekintu for instance kino nkireese omwana w'obuwala asobola okuba nga asazeewo nti nze ngenda tandika kuyimba neetaaga manager neetaaga producer mpulira ye wasookerako eri point gye twasookeddeko nti biki ebinaavaamu kubanga tuwulira nti abaana abo babayisaamu eggaali abaana ab'obuwala abatandika okuyimba batufuna speed jjukira tuzze ku point endala nti olina values zo olina principles zo otya mukama katonda bw'okulembeza ogenda gamba ebyokuyimba kambireke oba kanyimbire mu church oba mu kereziya kubanga waliwo ebintu ebyotuukawo nga tebiri mu line ne katonda wange kyayagala nkole oba obulamu bwayagala mbeeremu ekyo n'okireka kati eyo ngirese nga example naye nga bingi ebintu byolina osinziirako n'ogamba for instance shita togenda vaanene okole ebbaala kubanga ojalaba ng'ovudde Allah oba tosobola vaano n'okola pop joint okitegeera kale si business mbi naye nga babawo business nga te aligninga ne values zo zolina ne principles zo kakishengezaako okugamba tosooka naye neyokuba mukoki empisa embuza bakozesa batya biki byoprioritizinga bulamu then nokola decision omaliriza yamaliriza Morini is I have like 2 points because esinga ozoogedde kyenjagala okugamba muntu nga tenasalawo ekintu kyogenda okukola you should do it like omuntu ayinza okujja nagamba naye mbanayo shita mwana mubi wabigambo shita atabula shita kino ng'oli aze nagamba ekigambo naye nga togumikiriza n'omuwuliriza but before listening to that person nga nasalawo okuwuliriza oyo muntu first gather evidence beera ne evidence ku kintu kirina omuntu wajja nagamba ekintu nagamba this and this and this mukwano beera ne evidence before nga tuna criticizinga ki oli kyekisooka ekirala ate ne evidence egira waneeno nti ebiseera ebisinga bw'obanga tonakola decision yonna yonna esooka onoonyereze esooka onoonyereze ogambe wenkola ekintu kino oteeka sente mu bizinesi y'okutunda enjaga ki ekinaavaamu okitegeera polisi bwe nakwata nakola dawuni ekiddako okitegeera nga sinakola kintu kino eno biki ebivaamu abantu abasinga bagemebwa covid n'abayisa bubi naye nga singa omuntu nze ekintu kya covid nze eri mukateeko kubanga atugamba essaawa yonna tugenda kufa ate n'ebigumba byaffe byonna byasigira ddala lwaino gye bakugema naye bukyanga bakiŋŋamba nze ndi mukutya naye nze kimanyi tetujja kufa just abantu bakitiisatiisa ndye bulungi nayebakomungitumye yebibala kati nati twagambye okusalawo mukibyolya yanyo ebibala yanyo vegetables kale vitamins omanyi vitamins zituyamba olwanyisa endwadde mu mubiri vitamin A ziyambako olwanyisa endwadde muki mubiri then vitamin C ofunafuna senyiga biki vitamin C ayambako okustinga immunity yo okuya so ojja kuwangaala ate byonna bikwase mukama n'ekirala nze njagala nnyo abantu before you decide something first take time okirowoozeeko lowooza kweyo ensonga nti ngenda kutandika business yes naye kansooke neeweemu obudde noonyereze nkoleki omanyi topapa topakuka okitegeera tobeera nga jjira mu ccupa mukwano atera mu ccupa eriwe naye aba Nigeria omwana omanyi obeeranga kwegamba obubbuuka oli awo bannange mukwano si muliro It was very, very funny. You were very funny. Mukwano, taking a time before deciding something. I know how to call a change. So, okumanya ebyetaago ebyaki nejjasi byoyagala needs and wants. Yeah. nasoma
ne entertainment ayokya sanyalazi mukulika embulango wakamafe okyali ku program The Maiden Girls njagala okujjukiza emukwano tuli mu wiiki ya independence 9th October Uganda is celebrating the Independence Day olunaku lwamefuga amefuga bane twava muwambe twava musibe kunjegere batujjako mukwano Uganda happy birthday bagita happy birthday happy Independence Day stebera birthday mama nange abandi munsi ambadde manyi Uganda bera birthday no Uganda yali yazaalibwa dda kinga mwana wanabeera ng'azaaliddwa alina mikono gy'abazadde be naye waweze emyaka 18 afuka independent naye tekitegeeza nti abazaaliddwa ate bafuuse independent badde manyi mukwano nebeera Uganda yafuna birthday yayo banaye njagala okunze kyensinga okwagala kuba na Uganda is the part of Africa, right? Yeah. But the best ekintu kyensinga okwagala mu Uganda I love them environment. No, yes. I love the people. Abannayuganda basanyufu by the way. Abannayuganda bo bonna mukwano. Abannayuganda basanyufu bantu bali happy. Abannayuganda ekijja kye babuukira nakyo. Naye kirala Abannayuganda banyufu. waliwo ne tribes nga ziri welcoming Abaganda. Oh wow. Abasoga. But basically Baganda. Yeah. Tetwagala kusosola ffe tetusosola. There's on light. Yeah. No, manyi nti mu Maiden Girls show tulina mu entertainment. Olunaku olwaleero njagala tutandikire ku Alien Skin. Alien Skin bannange. Afuuse Alien. Waliwo erinnya omuntu lye yeetuuma oba omusajja erinnya lyatuuma omwana nerimugenderako kati erinnya Alien Skin labira ddala nga litandise okugenderako kale ebikola bya Alien Skin tubangadda ku list ndaba nga bitandise okukola ki ofaana n'erinnya Alien oseka mukwano eno ensonga ya mukulundu so banaani omuzadde atuma omwana erinnya wawulidde lisiti lisiti nagiwulidde ate kimeeke mukambula bajja kuteeka ku lisiti kuliko chicken kuliko Sheila Price kuliko Louis Light Jose Chameleon ne family era bonna batandise dde okukuta nga bali b'enkoola batandise dde okukuta era gwe olaba kyetinga kupejja babantu buli omu yatandise tomanira batandise okwogererwa n'ebintu nalabyeko pengepenge yasooka n'amuwa nagamba nze toteka ku lisiti okola ki naye n'amugja gabayo gye bwagenda ndowooza wayiseewo ng'essaawa nga bbiri pengepenge ng'otandise okulaba naye atandise okuvamu ebiyengeyenge ng'akaakana kikeni maki yakoze yafukamidde n'agamba taata nkwetondera tesiisa kwogerako nvaako Alien Skin yagambye kuno omwaka nga tekunakuggwako kwabo bamenye gatanafuna tekuyika omwagenda ofuna ekizibu waliwo yamugambye kati wava mu byokuyimba afuuka mulogo yagambye tebagenda fa naye mwe muteeke wabiri ate buli omu abeera embega wa munne shitandi mbegawo Alien Skin banaye ng'ataatujoze yatuwadde lisiti ate amaze okufulumya amanyi ate tubeera embega w'omuntu olaba kana kati kebayogeranga mu kibiina nga tikyagamba muwandike lisiti y'abanatural speakers oba boogera mu class ate buli omu abeera embega wa munne kati Alien Skin n'aleeta obeera ku bunkenke oba ogamba oba ani andabye naye nga lisiti yo bambyejjemu abantu omutima ate yabadde agisoma okumanya nga ebintu byabadde serious Chameleon ne famire yo can you imagine Chameleon ne famire sajja yatujoze buli omu waali tateredde omutima ate buli omu waali agumye munne tugende maaso banaye abantu abali abagamba nti gundi agapiisi yagwa takyalina music biki she's not even bothered tabirinako osinzidde ku gundi ku mwana w'e Masaka omwana w'e Masaka kayimba ke yayimbwa manyi nawe oyagala nnyo abantu ab'e Masaka oli ne wayogera bwogezi ku Masaka ng'obuukira etokota Maureen mukama akusaasire naye abanenze yabagambye she's not bothered mwe mwogere mukoowe naye agasumulula lumu yabagambye buli omu alina
room ye ey'okuyita kyogera kye mu luzungu nyambaako mukwano sookya okabotola lumu n'omu alina akajjike mulekeraawo ate akaana ako nakatakatize katumanyidde n'otumanyiira enkuba mpya katugamye engoye z'ennyambala sikyazigula mu uganda atumyawa mukwana zitumya mu america ndowooza takyayambala ngoye za uganda for what twagala promoting ebintu byewaffe waneno ongaba kya muno sikyayambala ngoye za uganda kozi akivaamu yakiyita ekyato tugende bannange ku gundi kwani yanange jowilanda yakoze birthday naye bannange omwana oyo n'okuba obusumino neshita emyaka 2 kati nga mito nze ndaba abantu kati abagamba nti bamyaka 2 paka kwa 25 baba bakulu nnyo baba bakulu nosinga n'aba 30 and above kati nze kyoyagala okuyisaawo jowilanda yatugambye birthday ya myaka 2 emyaka 2 kwa 25 sikyagiraba mu kantu abantu mwe mutansofaana n'abantu b'emyaka 4 kati kiki kyoyagala oyisaawo kiyiseewo ti no problem ku myaka say it because jowilanda she has just made 20 years waliwo yamugambye nati akakafaananyi ka photoshoot waliwo yamugambye naye ebisambi nga byo bikulu abaana bakuba shiku abaana bakuba ku mutwe yamugambye ebisambi nga bikulu ate alina n'obuyimba bwayimba bisimanga byonna byenafuna bya sugar dada nembuuza omwana w'emyaka 2 ebintu ngaate abitegeera bulungi ate ayagala nnyo ebintu byekifuba kino ebintu byayimbako nnyo oyo omwana abayimbi tebakulimba obuyimba babeera babuyimbira bebukwatako tebuba bwabwe so todawo n'ogamba mwana ebintu bya sugar dada no naye nga twalabye kalaso yabaddeyo Jose Chameleon Jose yalidde keeke lwaki wabaddeyo Avapeace Nando Love of course alaka ibestiwe wabaddeyo abayimbi bangi bamibebale nalaye ne sister we yabaddeyo sister wa Joylanda and I love that nange mbeera nkyagala bannange beekola nabo mu business tubeere wamu okitegeera yes Morini sijja kuva ku shenu nga sogedde ku kyali wange my best artist the one and only Queen Kama yakubye ku mutwe leero kukyanga mwepampa oli Queen asabula nga sinagenda kubyetadde ku TikTok ne ku mutimbagano gy'emirala gyambagambe mwenna yataddeyo miliyoni 2 akola challenge ye ya wesibadde kugamba no winning alina okukoyes miliyoni 2 banaye olwashipa banadiza abantu era era asobedde leero akikoledde mu kozi yadde challenge naye nga nazibawa naye abakazi abagagga abayimbi abagagga ng'oyo omukyala asula mu nnyonyi njagala nkikujjukiza akazi kasula mu nnyonyi nkutadde njagala banaye Queen Kama webukeeredde ku makya yesterday webwakeeredde mukwano ng'abasabudde paka kuwulizaamu bubi yabagambye buli mbwa ndowooza ate ayagala kutegeeza buli mbwa ku nkondo yaayo yabagambye let the dogs wear the what the hills yabavumye yakubye kakota yakubye ku mutwe embwa tesobola kwambala nkondo kitegeeza jukira embwa edduka kati weyambala enkondo tekivaamu ebegenda beera stuck in one place yakubye ku mutwe yanama naseka okitegeera kali akakazi mujja keepu tulya mulago njagala mbategeeze nti Morini tutudde wano ndowooza awulya kati afa akakazi ako niro kawaana waganajane katwokya nze omanyi nagamba mbuukira bagagga mukwani watali ssente tetubeera bajjani kati no tukole challenge osanga tunawangula obukadde obubiri ssaabasajja kabaka awangaale